Bassekadaama TV tuzze twogera ku bintu by'obutwa, abaana abali obutwa eyinza n'okubeera nga food poisoning ddala nga si just butwa nti babukuwadde buwi naye mix z'emmere nebeera nga bw'ogimixing ekola obutwa, waliwo emmere gye tulya nekola obutwa n'embeera e Uganda. Omuntu ayinza okulya emmere naye ogenda okulaba nga olubuto olw'ekyanzi. So in most cases bayinza okuba nga bo tebakuwadde butwa naye nga olubuto olw'ekyanga olwa food poisoning obutwa emmere oyinza okulya emmere nekola obutwa. So buli bw'ofunanga ekintu nga kino wajjukira oyinza okubeera ng'osigadde waka wekka, baba maama bagenze, tulina okulaba engeri gye twetangiramu, engeri gye twewonyaamu otuuse mu situation ng'eno. Ekintu ekyalibadde eky'amangu ekibeera awo waka, osobola okunywa amata kasita obeera ng'olaba nti waliwo ekintu ky'olidde nga tokitegeera otandise okukyukako, yanguwa mangu onywe amata. Ojja kubeera nga ofulumya ebintu ebyo byonna by'obadde olidde. So amata kye kintu ekyangu mu nnyumba z'Abawarabu gatera okubeeramu, nywanga amata olabe nga ofulumya ebintu bino by'oba olidde. Then ekirala waliwo empeke ze bayita charcoal tablets. Empeke zino ziri mu pharmacy. Kadaama yina bw'oba ogenda e Buwarabu n'ali kusabye ogende mu pharmacy ogule empeke zino ozisibe otwalenga ekintu eky'okwetegekera in future. Naye ogezanko n'olabanga expiry date esukka mu myaka 2 kuba jjukira nti contract zitera kubeera za myaka 2. Kati olina okubeera n'ogamba nti oba ngenda mu 2020 gyenguze erina okuggwako mu 2023. So mulina okulaba expiry date nga mugula charcoal tablets zino olabe nti zijja kukumazaako time yo gy'ogenda okubeera e Buwarabu. Then kansooke nkulage, tujja kuwa ku nkomerero ya vidiyo eno ngenda kuwa Kadaama atunyumiza engeri boosi we gye yamuwaamu obutwa era yakola atya oba gye yali ayagala omuwaamu obutwa n'abubuuka atya. Naye nga tetunnaba kumukuleetera katusooke tubawe Kadaama ono akulaga ebintu ebiri Obuwarabu by'osobola okukola okubeera nga ojja obutwa mu mubiri gwo oba olina ekikuluma ebintu by'osobola okukola. Njagala owulize vidiyo eno olabe n'ebyo ebintu kuba mubiina kyemanyi buli Kadaama yenna abiina mu nnyumba. Oyinza okuba obadde tomanyi mugaso gwabyo naye Kadaama ono kunnyonnyole. Halo nnyabo, oli Kadaama TV. Mugamba kiba mikwano mukyebale tiimu Kadaama muli mutaba mikwano mugyebaleko obulambu gamba ki Bassekadaama mwebale kola Kadaama TV Mr. Bassekadaama webale tulabirira webale tubeerera webale tubuulirira webale tuzzaamu amaanyi Calvin Team Class Monitor Fiki webale mukwano. Kakati mukwano kyenzize twogereko ku zino ensigo bitakula. Zinene ensigo ba mikwano oba ogisanze gigaayi. Eno ensigo enaaza obutwa bwonna obuli mu mubiri. Mbu simanyi bino bikulolex anti tebaggwa kozesa bikulolex simanyi bikoze bitya binene. Oba ogifunye girye ekozeeko obutwa mu mubiri, ekutaasa obutwa mu mubiri, ekifuba kikuluma, kozesa eno ensigo mukwano. Zineno tamon ze bayita simanyi tamon mu lulimi lwabwe, entende nazo zirye mukwano toweekaanya, zirye obeerewo otaase obulamu bwo nga bw'okula. Tulina okikuba paka lasiti. Bunene obusigo mu bulaba mukwano, bunene obwa bbulaaka bulinganga ntungo naye nga bwa bbulaaka. Oba obugaaya bukambaga mu kamwa. Bunene obuntu oba obugaayiza bunywereko amazzi agabuguma, buzibikula omusuwa, bunaaza obutwa mu mubiri, ekifuba kiba kikuluma bukujjanjaba ekifuba bunene obuntu simanyi babuyita mu lulimi lwawe naye bulinganga ntungo naye buddugavu. Oba obulya mukwano nywerako amazzi agabuguma. Muwulidde bamaama ne bataata mikwano onywereko amazzi agabuguma. At least muwe kino oba okikozeemu emirundi 3 ojja wulirawo enjawulo. Mikwano
wenna wadde oli muwala wadde oli mulenzi naye nga wooli embeera ekunyigiriza guma mukwano weekwase Mukama saba Mukama mu byonna y'asinga olaba n'ogenda ku musawo Omuganda oba n'ogenda ewa sheeyi wamala okuwa eddagala agamba insha Allah alakkirize akiraba ne wabeera dokita agamba tukoze ogwaffe naye ebisigadde tubirekedde Mukama kati kyengezaako bagamba bamikwano tukozese binene ebintu bitutaaseeko naye nga ne Mukama naye bwe tumusaba akole ki atuyambe tukite mu mbeera tuddeeka nsaba nnyo nsabira buli mwana yenna ava mu nsi ye najja bambi olabirire famire yo olabirire abantu bate naawe oyiyize obulamu bwo nsaba Mukama kyonna ky'okola akikuweeremu omukisa oba ng'okikola mu bulungi Bassekadaama nkwagala nnyo mukwano weebale tubeererawo weebale tuweereza Calvin weebale kuyamba baana Team Class Monitor mwenna mbatomedde baagala nnyo Mukama abawe omukisa. Tweyanziza nyabo yeyo advice Kadaama munnaffe gy'abadde atuwa suppose ofunye obuzibu ng'obwo engeri gy'osobola obuvoonokamu amanda ago mbadde sigogeddeeko amanda malungi nnyo nago bw'obeera nga olina wojja amanda bwalabu simanyi oba amanda mugayina n'obeera ng'osobola ogameketa amanda amata chako tablets zo zibeera already nga baazikola nga za chako era zibeera za black zembaga musobola okuzigula nga temunaba kugenda mu biyumba kati katufuneyo Kadaama ono agamba nti boss we yamuwa obutwa mu mmere agenda kubuulira yabumuwa atya era yabuwona atya okubeera nga tebwamutwala Kaganga. Neba nange kankubuulireko njagala olabuleko ku baana beegendereze nnyo nga gye nkomeza abantu bano wetukolera empisa zaabwe n'emitima gyabwe si mirungi yadde n'akamu. Nyinza okubasa kunyumizaako bosi wange ono nali nakaweza wano emyezi 7 twagenda mu kyankalana ne mwesonyiwa mbeera nga nkola mirimu gyange simunyaga sokka wambuuza kyambuzizza nga mudamu nze nga ntambula kati ebiseera byo nali nsiiba kati ninfumba bulijjo emmere yange we nagifumba nengirya ono omukazi n'ateeramu poisoni kyemmanyi teyakikola naye oba bwali butwa kika kinange sijja kulemba nzija nte kimanyi ojja kumbooza nali ngendo lyemmere omutima negunkubira ate nga omanyi nali nsibye nga enjala ennuma nga nsootera mmere nali emmere wayita eddakiika nali nsibulukuse kusaba yali emu nagira wayita eddakiika zaali 3 kuba nasooka nendi eri envu nenywa n'amazzi ne wayitawo eddakiika nga 2 nendyoka ndya emmere naye olubuto lwalumanze nawulira nga obwongo butabuka nawulira nga njagala kusesema nawulira nga buli wamu nga ndi mu mbeera mbi mukwano gwange omu n'angamba sekula amanda oba galina mu nnyumba awo oba amata nenywa amata nalira amanda nengagaaya ku bano bafumba babeki buli kaseera tulina amanda nengagaaya nenywa amazzi banenge nasula nga nsesema ekiro kiramba yakeera ku 10:00 nakonkona mboli bulungi nemugamba yendi bulungi nze manyi susirika nemugamba nnyabo nalidde emmere neyabadde poison simanyi ani yakikoze nakimwatulira nangamba olaka emmere gyewalidde oba ebintu byafumbye byayitako nemugamba nga byayitako bitya nga every time byetufumba waneeno nangamba bula simanyi nagenda osoma akateketi k'amakuroni nga amakuroni gaali gakyali fine kuba nafuma amakuroni just nengatekamu ennyaanya biki n'obutungulu nemugamba nalidde obutwa naye simanyi ani yabumpadde nangamba mbwera kammere yayitako biki nensirika kati these days tubadde n'obutakanya bungi yazzeemu nankola ekintu ekyo ennaku zino baby boy nfa ennaku zino nfa ate leero buno obubaaba Katonda ansaasire kuba nga nebwenywa amata bufulumu olwedde nemanga nziruka nansesema biki
naye era bugira nekidduka leero nsibye omutima olweggulo ne muwalabula ne mugamba nnyevu nategeezeza famire yange nemala nfiira wano ogenda kuba osiraanye kubanga olwedde bagenda kuba bajja claiminga ku police balina evidence nti gwe yampadde obutwa kasita nfa osiraanye nayombana nga tompaayiriza ne mugamba sikuwaayiriza ojja kukiraba naye nga tuli awo wetute naye akasajja kubeera fayini kuba kati kyenkola mata ngatabula mbungi nengayisa nengateeka mu loomu yange buli kaseera gali badde amazzi kati genkozesa nennyo nenja kubakkiriya saaga nze katonda ali nange tajja kunsobola kyobula mbadde gamba nti Bakadaama tulina obalabula kasita obeera ng'otabuseemu ne mukamaawo olina sooka obeere careful lwakuba nawange kizibu omwewala akugera ng'otabula caayi n'akugamba bw'ogenda ku geti waliyo ebintu n'ogenda ku geti nga teriyo kiriyo jjukira akadde bwe balina bakateeka mu ddiiro yokka gye batuula so nze mba simanyi nti oba kituufu waliyo omuntu oba tewali oluusi nakulaba ng'ojjudde emmere ogenda kulya n'agamba genda ku geti waliyo kino okitegeera ate ng'asigadde mufundiro togenda kujjawo omerera lwesi noba onaagijja n'ogiteeka mu luumu ogenda tambula ogende n'omutesiba yajje mu luumu agikoleramu by'ayagala so abaana balina obeera careful waliwo ne munaffe omu gwe twalaba kabiri yakapusti nga baali babumuteredde mu nkoko babboosi be nalaba n'abantu bagala n'okwokya omuliro ate nga balamu